nti emmwanyi eno sina ya Buganda region nti ya Baganda. Kinajjukirwa nti mu bantu 709 betwayimirira nabo twalinamu ababaka abaali bava mu bitundu ebirala abawerera ddala, era list mwakola bulungi ab'amawulire mwagiwa eggwanga. Pulezidenti w'eggwanga yavuddemu omwasi na General Museveni n'abaako byatangaaza ku nsonga eyo. Ngako kasi tutunudde mu kiwandiiko kye bino wammanga ne tubisalawo. 1 Honorable Yusuf Nsibambi, Honorable Lumu ne Ndoza ne Medad Lubega Segona bagenda ne Nabukeera bagenda kutunula okwekenneenya ebbago lino ku stage eno kwe tuli, era batubuulire ekiddako okukola. So akakiiko nako kateerebbwawo. Ekyokubiri, waliwo era n'akakiiko kagenda okudda mu kiwandiiko kya president line by line, letter by letter, kubanga tulowooza nti ekiwandiiko kye kyeyafulumizza kikyamu, tekiri ku musingi mutuufu, n'olwekyo tugenda kukijungulula tumulagire ddala nti omulundi guno ebintu teyabizize bulungi. Kakiiko nze nnyini nja kubeerako Honorable Nsamba, Honorable Lulume ne Flavia n'Abagabe, era tusuubira nti mu nnaku ntono tujja kuba tusobodde okukwata ekiwandiiko kya president nga tukizzeemu line by line, letter by letter, naye nga kakulemberwa Dr. Lulume Bayiga yakulembedde akakiiko ako, nange kwolundiyo nga committee member okatunulamu. Akakiiko akalala akalimu zaake n'abalala nako tujja kalanga ekiseera nga kituuse, omuli Wakayima, Sewanyana, Akabakirumira, Banyeko, nako tujja kalanga bekanaba keetaagisiza nga n'ekiseera kituuse. Naye era nga nako twakataddeko okupembeeni ne kaweebwa mandate ne wipu wali. Naye bino wammanga nabyo ne tubisalawo. Bino nga bwe liri, message yaffe eyinza okuba egenda bakooya. Tugamba nti twaffe twalitunuulira nga bannayuganda ne tulowooza nti abaalireeta nabo baalitunuulira nga bannayuganda. Naye Katonda mulungi. Speaker wa Parliament, omanyi Abaganda bagamba wamwenge gambo B alisanga ku mwoyo. N'olwekyo ekigambo kino ekyamusimattuka n'akyogera kwa byonna ebigezezebbwako obubaluwa bwe tulabye nga buwandiikibwa Obore n'abalala nga bagezaako okuwuddisa bannayuganda nti baali akakatambi bakakwatamu tebalaga katuufu. Kuba engeri yokka gye bayinza okutegeeza nti bakakwatamu bo bwe kuteekayo akatuufu. Ate likodi yaffe wano tuli mu tekinologi akola ki? Olaba n'okugenda mu Parliament tukyateekayo wadde olugalo, teekayo ka face ne bakutegeeza nti wooli oba tokola ki? Toliiwo. Kati bino si bya luzungu lungi. Bw'oba ogamba nti kali akatambi kakuwaayiriza, gwe waayo akata waayiriza. Ekyokubiri, lwaki ku YouTube ne ku even UBC proceedings za Parliament ezo bazijeeyo? Kubanga bannayuganda lwaki bazijeeyo? Kubanga tebaagala bantu bakisesinge mazima. Ne mu Bible bagamba ti amazima gali bafuula abaki? Ab'eddembe. So obubaka bwaffe eri speaker tudde yakomyewo wano yeevumbye church. Nti agenda alaba ebikyaki bwetuuse. Lwaki asoose ku kizimbe kye wano nga tonalaba basirika ani wali wetuuse Lutiko? Kino wewandisoose wano. Naye okusalawo okwo kukwe waliwo ensonga ennene ne bonoogenda mu Buganda wano oyogerere bannaddiini baayo omu ku omu nga tonna twetondera wano mu Buganda
omala biki biseera bya mbulago. Kyova olaba ffe tusazeewo era njagala tutegeere bulungi. Tetujja kutuula mu lukiiko lwa palamenti lwonna, tetujja dukkiriza genda mu maaso lwonna nga tannavaayo okwogera ku nsonga y'okusalawo n'okudividinga eggwanga lino abawakanya emmwanyi n'atuyita Abaganda. Agezaako okudividinga palamenti ng'agikola ki agitematemamu ku mawanga. Era ekyo kyennyini kitegeeza notusigante tujja no parliament tugenda kubaayo bino ebyokufuluma parliament ffe twabimala. Eyo stage twagivaako nti tujja kwekalakaasa tuveewo tugende twabikola luli ku baana ebyo byaggwa. Ku luno wali ku flow wayina okutufeesinga Abaganda kubanga enkya tunaabeera tutya nga besituka ng'otunulira ng'Omuganda so ng'omubaka waki wa parliament. Si ffe twasalawo constituency baziteme nga bazitema mu bitundu bye tuzaalibwamu. Sife twakisalawo ate gwe omusango gwe guliwa gwe twaza okubanga tukiikirira Abaganda n'Obuganda abalima emmwanyi. N'olwekyo kitegeeza nti etteeka lino we liyimiridde tugamba gavumenti ya Uganda nga mwamaze oddira ambaza galubindi ez'emmwanyi mubeere basajja muyimirire bonnantoogo muliggyeyo. Kokase egamba olwaleero tirine teeka ekigendera kyalivuddeko ekinyusi n'omulamwa twagutegedde gwabadde gwa kutagetinga group emu mu Uganda n'olwekyo terikyali constitution yaffe tetukkiriza kola teeka kuyisa kintu kyokka nga ekigendererwa kijja kunyigiriza abantu abaki zenzire eno yeefula ejjiiki tiyananazaako enziro ya speaker waki ya President Museveni atuddiza olupimo nti ffe bamawanga President Museveni tesobola kumuwadde akatabe kamwasa jjute ku kyoto kwe twogerera obutasosola mawanga. Talinaako wadde akatebe kamwasa ki jjute because ye n'amawanga yagavaako anyweza family. Ye president mu Africa asoose okubeera ne mukazi we nga minister, mutabani we nga ya commanding amagye, muganda we nga ali wali alinga simanyi buyinza bwayina naye ku nsi kuno alamula buli kimu n'akwata bakodomi be. Olaba kati n'asabira emikolo gya gavumenti egimu muwala we alinawo pastor nabe ennaku zino simanya prayer breakfast yali ordained mu church yawa naye kati yajja ssebo twafunayo ne archbishop mu family na archbishop wa family ye waali oba oli awo ng'ataddeko gawuni mujemba lumu yajja n'ayiira omukisa parliament eno nti agobamu emizimu bagiririddawa Mungu yamanyi oba jadduka naye gyayogeredde kwa Mongo alabika gyamulema alabika emizimu gyakola ki gwagenze ne gulumba sipiika be pa ne gumwerabiza okuggyako omuki omuzindaalo Katonda n'amwogeza amazima ne tugategeera era amazima ago ge gaalaze etteeka lyabwe tifu befuufululu fu. Katugende katebe k'amawanga kyagala tusandiza President wa Uganda ate katwogereko ng'Abaganda nabizeemu elsewhere nsobola obiddamu. President wa Uganda ye Yoweri Kaguta Museveni eyaddako amudirira ye Jessica Alupo. Speaker wa Uganda Anita Among amudirira Thomas Tayebwa. Betugenda mu ba prime minister bali bana 1 2 3 4 asooka ye Nabbanja si Wambogo oyo mukazi Munyolo ayinza okugamba nti jjajjange kuba bajjajja bange abazaala maama wange Bambogo oyo Munyolo. Amudirira ye Rebecca Kadaga oyo Musoga. Amuddako ye Moses Ali. Bova ku Moses Ali oddayo era Busoga nojjayo Nakadaama. Seba abo bonna abalupemba abo tewasobola kufunako n'omu n'agenda mu majege kambayitire mu maje agaduumira kamanda wa Reserve Force wa Uganda ye General Salim Sale. Adumira amajege nnyini mwenyewe CDF ye Muhoozi Kainerugaba. Adumira polisi eya Uganda ya Basi Byakagaba.
ow'amakomera ye byabasajja akulira kooti katugende mu kakiko k'ebyokulonda yaani ali eyo byabakama byabakama URA ani aliyo musinguzi ate ali pulesinga kajina ani akulira yunura kajina KCC ani aliyo kati wabaddeyo rusa wabaddeyo kisaka bataddeyo so kakati soko otubulire Mr. President gwe government yo wano we walwanira n'okuba emmundu olambula nayo n'otunula ku buwanga bw'abantu twakola ki nebetujja wano mu parliament wano wetutudde by the way NRM eyina ababaka 3 oba 7 mu parliament abava mu Buganda balinga 3 bamemba ba caucus tuyinamu omu yekka bwati ava mu Buganda nga yakulira akakiiko ye Silivia na Yebale omu bwati batubulire yayo omulala ani oyo deputy atena na atena tugenda mu deputy era okujjako grani yasimanyi yo omulala ne kukizinga migadde so na wano atera ejatutute tugenda kunoonya tufulumye list y'aba police commander tufulumye list y'aba diso tufulumye list y'aba RPC RDC yalondera bannabyabufuzi n'abateekayo abalugudde mbululu ne RPC n'abakulira ebyokulonda aba returning officers for the first time mugenda kulaba nti ono Museveni tasaana kusembera ku kijjulo kwetwogerera ku bigambo bya kuki by'obusosoze ne ku lubalaza tatuulako azaana kubeera mu kisiikirize kya compound nga tuteesa ku bino nolwekyo tasobola kudda mu byamawanga naye yatubulidde nti etteeka neffe abakkiriza mu ggwanga lyonna ngera twayimira n'abantu tumuga nti etteeka lyo beriba lyafaanya ne bwe lityo litwale speaker wa parliament bino byagwawo nga toliiwo bw'okomyewo tukulidde ogenze simanya waani ebyo togenda kutubuzaabulizamu ebyo abantu ba Uganda baagala apology baagala kubwetondera era ekyo tugenda kiremerako na Mukama Katonda yeyatuwa era tetugenda kivaako mu nsi endala omuntu eyeeyisizanga ng'oyo senga obuntu bulamu bukyali mu nsi eno senga yalekulidde dda nolwekyo obubaka bwa Buganda Parliamentary Caucus awo we buyimiridde abantu baffe bonna mu Buganda amaaso ku lutimbe parliament weddiramu okukola ki okutuula nammwe mwenna eno saagala akoze ki saagala agalamidde tukubire engoma gye bayita ggwanga muki mujje tulina okutaasa emmwanyi eno wenjogerera wano kambabulire wenjogerera wano zino kampuni wamanga eno simu ye yange zino kampuni wamanga kwa tulina okutya tubadde tubabuulira wano nti ono atwala emmwanyi mu agriculture biri byonna sibyogeddeeko sibizeemu emmwanyi mu agriculture agenderedde kuzigaba zino kampuni wamanga zengenda okusoma gavumenti ya Uganda yamaze dda okukola nazo endagaano okutunda emmwanyi n'okubanga zokka ze zitwala emmwanyi ebweru zizino wamanga balowooza nti ffenna tuli badongo tetutegeera bulungi tuli bakaki tuli bakadoonya ze zino kanzi bayitiremu emu mugimanyi bulungi mwajogeddeko dde eri Lwashamaire emu eri erwa Lwashamire mwagimutegeddeko dda ne nanyini oyo yabadde wa kisa akatambi mukayina n'agamba omumwanyi gwonna gwa Uganda yagambye omuki omwanyi gwona ogwa Uganda gwakola ki gwakuguruka gwakugira ntungamu
kati oyo naye nakyogera ate eyo factory bagitaddewo ku nsimbi za muwi wa muki wa musolo kubanga twayisa 38 billion ez'omuwi w'omusolo president agenda bongera 37 billion naye kakati emwanyi y'ebugisu egende mu Mbaasa bagivuga esooke erwashamayire bagyongereko eya Masaka esooke egende ewa erwashamayire esooke eveeyo egende wa mu Mbaasa egende mutukula ndowooza zinasibira mutukula kati eyo kampuni bagiyita mbadde njagala ngibalage wano eyo kampuni sorry waliwo akutte ku simu yange nazijjako eno ngenda zibayitiramu kati eyo kampuni bagiwa tulinawo endala gye bayita Vinci eya Piniti mubuuze kiryowa Attorney General wa Uganda oba endagaano eyo tekyaliwo endagaano eyo Parliament yagamba bagitunulemu buki butunuzi eyo wa Peneti obuyinza okugula emmwanyi zonna n'asooka ajjako grade oba bagita screen screen 18 esinga obulungi eyo yonna nga oy'omu okuva kati mupaka 2032 oyogu era luno jjo ly'abalamu bakoze endagaano MOU ne Chinese company gye bayita Chinese Communication Construction Company Limited eyo nayo nga yegenda ku exportinga mwanyi n'olwekyo njaga bagita Chinese Construction na kuzimba kati yegenzo genda muki mu mwanyi oba egenda kuzimba mwanyi n'olwekyo press conference yaffe ng'ababaka ba Parliament we twasibidde we tukyali ebiseera ebisinga balowooza nti Abaganda balimbika waliwo ne yatugamba nti tulinga binyeebwa tubimba ne tukola ki ne tukka kyova olaba abakulu Speaker Parliament tannabawadde ku byabaddewo kufunamu kisa na buzadde busobola kugamba wakiri kampandikeyo ka statement ku X yatusindikidde Obore Obuganda bonna nga ne Katikkiro ayogedde yasindisa Obore abuddemu n'alowooza nti agenda kwekweka mu nsonda ya President Yoweri Museveni aveewo ebyo President Yoweri Museveni tumugamba bino agambe gavumenti ye ejjeyo etteeka eryo eyo ye statement yaffe n'ababaka ba Buganda bonna bagenda kukola omulimu mu constituency zaabwe ogubaweerebbwa executive n'olukiiko luno ogwo tetujja gubagamba naye bagumanyi gwe bagenda okukola olunaku coffee bill lwedda ye test y'abantu bawano bonna namwe mwenna abasomera ku mwanyi oba baliriyo mbawo Olungereza